Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukama Katonda tuyambe tutegeere okwagala okwo okwamulesa ekitiibwa kye mu ggulu n'ayambala omubiri. Bw'atyo n'akomererwa n'afa mu buswavu obuzibu omulokozi ng'ayagala ggwe nange tufune emirembe. Amanya n'eddoboozi Nakaggwa Robina Kimuli okuva mu kanisa y'e Kawempe nga naye nsiŋŋanya okuweereza mu The Golden Gate Choir ne mu Luzira Prison. Mbanirizaako nnyo nkwaniriza ddala ggwe alaba era awuliriza TV yaffe eno eŋŋanzi eya 3 ABN. Program gye tulimu ye program ensulo ey'enkya ebeererawo ddala ku ssaawa 10:30 ey'enkya. Lwaki kyetaagisa nnyo gwe nange okubeera ku puroguramu eno? Ekyamazima bwe tukimanya nti Mukama Katonda yatukuuma okuyita mu kiro, twebaka ne twerabira ne tutamanya biri ku nsi, naye oyo ateebaka, atatemya, atabongoota abeera wamu naffe n'atukuuma n'atulabirira. Amaanyi agakola emirimu gyaffe yagatuwa era bw'atutuusa ku nkya ennungi ne tuyingira mu nsulo eno ey'enkya n'atujjuza amaanyi ge, amagezi n'okutegeera, tusobola okukola obulungi nnyo emirimu gyaffe. Nanti era ne kapita esookera ddala eva eri Mukama Katonda bwe bulamu. Omuntu oba tolina bulamu toyinza n'akatono okukola mirimu gyo, oba tolina magezi na kutegeera naye oba n'obugagga obwenkana wa, kyamazima busobola okuvaako ne bukola ki? Ne bugenda. Olw'ekyo bwe tumanya nti no Katonda ye byonna mu byonna tusaanye okumuwa ekifo ekisooka. Ekyenkya kino kitwetaagisa ffenna. Omuntu watafuna kyankya tafuna maanyi. N'olw'ensonga eno tujja kuliira wamu ekyenkya kino nga tusookera ddala okwewombeeka olw'okwebaza ekyokulya kino ekirungi kisobole okubeera eky'amaanyi gye tuli. Katuweeyo okusaba. Omwagalwa waffe Mukama Katonda ayinza byonna, tukwebaza nate olw'ekyenkya kino ky'otuwadde. Tukusaba kibeere eky'obulamu gye tuli ate era kituleetere okukusinza n'okukuweereza. Kwe kusaba kwaffe awamu n'okwebaza nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nate nyongera okubaanirizaako, nyongera naddala ggwe andaba era awuliriza, kwongera okwanirizaako mu linnya eddungi eryanzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti olutalo olusinga obunene, era nga baatuwadde olunyiriri olw'okujjukira lwe tusanga mu kitabo ekya Bebulaniya essula ey'okuna olunyiriri olw'16 nga lugamba nti kale tusembererenga n'obuvumu era tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Olutalo olunene lwe tusingira ddala okubeera nalwo lwe lutalo olw'okwerowoozaako. Ekyamazima entalo nnyingi ezirwaniddwa mu nsi muno, naye entalo ezisinga okuwaawala n'okutuuka leero ye ssematalo asooka ne ssematalo ow'okubiri. Nze saaliwo naye kigambibwa nti nno ekyamazima entalo ezo zaali sinziggu, abantu bangi nnyo abaalufiiramu. Era kigambibwa nti ssematalo oyo ow'okubiri abantu abasukka mu bukadde 10 n'okusingawo baafiira mu ssematalo oyo. Naate munnange weewuunye nti olutalo luno olw'okwerowoozaako yate lulabika ng'olutali lw'amaanyi nnyo, abantu balabika nga abatalufaako nnyo kubanga lulabika nga teruwaawaala nga ziri, naye lwe lusinze okutta abantu ate era nga lukyatta nno mwana wange. Ziri baazirwana ne zikoma, entalo z'oku nsi zirwanibwa ne zikoma, naye luno terukoma paka olunaku luli Kristo Yesu lwalimalawo ekibi. Tujja kusomako mu Yokaana
ekisooka ebbaluwa ya Yokaana essula esooka olunyiriri olw'omwenda ye atugamba atya. Yokaana ebbaluwa esooka essula esooka olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Muganda wange mwannyinaze, okwerowoozaako kuyinza okuba nga kwa ngeri nnyingi, naye leero okwerowoozaako nga tugenda okuba nga tugabanako ffenna enkyeeno mu kaseera kano kwe kwerowoozaako okw'ekibi oba omuntu nga akoze ekibi oba ensobi. Ng'ebigambo bwe bitugambye eby'ekitabo ekitukuvu mu Yokaana nti Mukama Katonda mweteeketevu okutusonyiwa ddala bwe twenenya mu mazima. Omuntu bw'akola ensobi oba bw'ayonoona, okwerowoozaako kugirawa kwe kuwulira nti nno kino kyenkoze Mukama Katonda tagenda kunsonyiwa. Buyinza okuba bwenzi, kuyinza okuba kulimba oba kubba oba kutta. Kyamazima ebintu ebyo tubirabanga ebinene mu nsi era ng'omuntu wakiwulira kiwaawaza nnyo amatu n'asalira omusango nti naagwanidde kuttibwa, agwanidde okuweebwa ekibonerezo ekinene. Naawe n'owulira nga mu butuufu nyonoonye. Bw'oba ogenda mu kibi owulira ng'omubiri gugamba agenda tewali buzibu, tewali agenda kulaba, naye ng'omulabe sitaani oyo akuleetedde okugenda mu kibi ekyo alina waakuteegedde wagenda okukwanikira newankubadde olaba nga tewali muntu. Ekyamazima omwoyo wa Katonda abeerawo ate ne Katonda abeera akulaba. Ebintu gye bibikkukirwa toyinza kumanyaayo era owulira nga kikuswazizza. Abantu bano abakwata ebisolo, abakwata abaana abato, munnange bamala ne bawulira nga mu butuufu baaswadde era nga tekyagwanidde. Omulabe sitaani amaze okubaanika, kati buli wagezaako okwagala okwenenyanga sitaani amwakale totawaanirako ddala kuba Katonda tagenda kusonyiwa. Omuntu n'abeerawo mu kibi naggwebwako emirembe naggwamu essuubi, kati embeera eyo ey'okwerowoozaako n'ekusibira mu kibi ate era n'olema okukola ki okwenenya. So nga Katonda ddala bw'ojja gy'ali n'obuvumu n'obukkakkamu n'embeera eyagunsinze, Mukama Katonda asobola okukola ki okuddiramu. Tujja kutwala ekyokulabirako eky'omwana eyazaawa, naye nga tetunnaba kutuuka ku kyakulabirako ekyo kyetusomako mu byawandiikibwa. Njagala nsooke nkuwe ekyokulabirako mu mbeera yaffe eya bulijjo. Omwana ayinza okukola ensobi oba gwe kennyini omuntu omukulu n'okola ensobi n'ogamba ensobi eno gye nkoze Mukama wange bw'anaagitegeera oba baze wanaagitegeera ebinaddako tebijja kuba birungi. Ne weesaanya oba kuvaawo weebalama ebiyinza okuddako oba kudda wantu ne weogoma, naye munaye ekiseera kituuka ng'olina okukola ki okuddayo mu maaso go wasobezza. Kyamazima aba abitegedde era bw'oddayo n'ogamba ekyamazima kanzikakkane kijja kijje naye kanzireyo ntabagane ne Mukama wange oba ne baze. Munaye ate waakulaba ng'okwenenyako kwa bwesigwa yadde abeera yanyiize, naye Katonda alina engeri gy'amukakkanyaamu ne musobola okutabagana nate. Katonda missoni ye oba omulimu omukulu kwe kuzza omwonoonyi eka, so si omwonoonyi okusigala mu buwaŋŋanguse. Senga kyali ekyo, senga ffenna tewakyali muntu ku nsi kubanga ffenna tuli boonoonyi ate tukola ensobi buli lunaku. Naye kiki ekitubeezaawo nga tuli Bakristaayo tukyatambula ne Katonda affe lwakuba tukimanyi nti asonyiwa era bwe tukakkana ku mavivi gaffe ne tusaba atusonyiwe ng'olunyiri lwe lugambye mu Yokaana. Mukama Katonda wakisa era ayinza nnyo okutusonyiwa ne tuddamu ne tutabagana naye. Ate era bwe tumwebuuzaako engeri gye tugwanidde okumusinzaamu n'okukola by'ayagala,
Mukama Katonda atulaga ayogera yadde tetumulaba naye Katonda ayogera naffe kubanga atwagala. Mukwano gwe asinga okwagala ennyo waatawulirira mu matumbi budde Katonda abeera awulira era ng'akulaba. Katonda bw'omutegeeza ensonga ayinza nnyo okugibuliriza. Okwerowoozaako okulala kwe twalabye kwe kuwulira nga tukoze ensobi. Ate nno ekyo nakyo si kirungi muganda wange mwannyinaze andaba. Si kirungi n'akatono kubanga buli w'owulira nga tolina nsobi kitegeeza togenda kutunuulira Katonda kusisinkana kisa. Togenda kuwuliriza kigambo kya Katonda kye kigamba. Embeera eyo okuzzaako emabega ye yatuuka ku Lusifa mu ggulu. Lusifa yali malayika atuukiridde era nga Katonda amwagala kubanga yali muweereza mulungi. Naye obutali butuukirivu bwe bwalabika mu ye Katonda kennyini yamulabula ne Kristo n'amulabula. Lusifa n'alaba ensobi ye naye kiki ekyamutuusa ku ttaka wansi kwe kugaana okukkiriza ensobi ye. Yali agiraba era nga ategedde nti naagikoze naye olw'okutya okuswala kubanga ye yali akulemberamu wali eyinaga bano benkulemberamu ddala banaalaba batya nga nzikakkanye ndi mukwenenya ndi mukwetonda kati ate wano wembadde ntuuse mbagambe nti nedda si byebbyo. Ekyo kye kyamuleetera okwawukanya ddala ne Katonda era nga leero alindiridde okufa okw'okuzikirira okusaanirawo ddala. Muganda wange mwannyinaze okwenenya kulimu okukkakkana kulimu obwetoowaze kulimu okukkiriza nti kale waakiri kale wekuba kuswala kanswale naye kino kye nakoze tekisaana. Gwe bw'oweesalira omusango n'omanya nti kyenkoze tekisaana kino kye mwanidde okukola n'okkakkana ddala osisinkana okusonyiyibwa era oweebwa obutuukirivu kubanga okkiriza okukkakkana. Singa Mukama waffe teyakkakkana, singa teyava mu bitiibwa mu ggulu n'akka wansi okunoonya omwonoonyi okumununula mu kibi, ekyamazima tetwalibadde na ssuubi ya bulamu butaggwaawo era tetwalirokoleddwa kuva mu kibi. Naye obanga Katonda yakkakkana ate nga kyekyokulabirako kyaffe yatukulemberamu okukkiriza kwaffe, kakati nze ekitonde nze ani atakkakkana? Bwe tukkakkana tusisinkana ekisa ekirokola. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira enkyene ennungi lwabadde lutugamba nti era lwasangiddwa mu Abebbulaniya essula ey'okuna olunyiriri olw'16 lwabadde lutugamba lutya? Lwagambye nti nno kale tusembererenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukyetaaga, bwe tukwetaaga okubeerwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bulijjo ekintu ky'oyagala okinoonya n'okwagala. Nja kuwa ekyokulabirako nti bw'obanga oli muzadde ogaba mmere abaana n'obayita bajje bali wabeerawo alaga nti nnyinjala emuluma, wabeerawo alaga nti no tayagala, naye bonna basobola okujja. Omwana atayagala era alaga nti no tayagala, enjala temuluma, essowaani agiweesaayo bugayaavu. N'ono ayagala omulaba ng'alina viga, ng'alina obwagazi obw'okulya emmere obulidde. No kati bw'atyo Mukama waffe bw'atulaba nga tuzze okwenenya. Waliwo abantu abeenenya naye nga bakyalina obuwoomi bw'ekibi. Gamba ndaba Katonda affe asonyiwa nja kwenenya naye missoni eno nina ogiguusa, nina okutuuka ku kye neetaaga. Najja okwenenya naye ng'ekyamazima si kwa mazima. Naye njagala okiwulire muganda wange mwannyinaze, njagala okitegeere nti no Mukama Katonda atunuulira omutima gwo ddala weenenyeza mu bwesigwa. Nja kuzzaayo emabega katono ku Lusifa bw'amala okugobebwa mu ggulu ne bamalayika
abagwa wamu naye. Omwoyo w'obunabbi atutegeeza nti nno yagenda okulaba ng'ekyamazima ensinzibu tesobokera ddala kubeerako. N'alinira ku mulyango gw'eggulu era kigambibwa nti nno malayika eyali ayitawo okujja okutegeeza oba okutwala obubaka eri omuntu eyali atondeddwa ku nsi n'amugamba nti nsaba ompitire ku Yesu musisinkane. Era Yesu bwe yajja Lusifa n'agezaako okubeera ng'eyeenenya naye Katonda bwe yamutunuulira omutima gwe gwali gwa bukuusa. Era ekyamazima okwenenya kwe Katonda yakulaba nga tekwali kwa mazima. Teyakkirizibwa kuweebwa mukisa gwa kubiri kuddayo mu ggulu. Kikyentegeeza nti nno ddala bwe tuba nga tuboneredde nga tuwulira tukkiriza nti nno tuli boonoonyi ne twenenya mu mazima mu bukkakkamu ate era mu kulindirira okusonyiyibwa kwa Katonda tusisinkana ekisa era tusisinkana okuweebwa kubanga tuba tulaze nti nno tukwetaaga. Ebigambo bibiri wano bye njagala kubanga nyongera okwogerako ebigamba nti nno nti era bikwatagana ekitabo kino eky'Abaebbulaniya nti nno kabona waffe asinga obukulu ye Kristo Yesu oyo atudde mu ntebe ey'ekisa okutuwolereza. Nti kitegeeza ki? Nti Katonda waffe oba Mukama waffe Yesu Kristo olw'okubanga yaliwo okutuwolereza oyo gwe tugwanidde okubanga tugoberera okukola byayagala tukole. Tugwanidde okubanga tetutya mu kumutegeeza nsonga zaffe kubanga oyo Kristo Yesu bwe yali ku nsi yamanya buli mbeera ya kibi, yamanya obunafu bw'omubiri, yalegako ate era n'okusingira ddala nga ffe bye tusisinkana. Ekyamazima embeera ey'omubiri ekuba era omulabe waffe asingira ddala gwe mubiri. Njagala okutegeeza nti nno ng'ekyawandiikibwa kitutegeeza eri mu Lubereberye nti nno ekibi kiri ku luggi lw'omutima kikonkona buli kadde buli kaseera. Omubiri guno yadde nga gwawangulwa ekibi naye bwe tutaguteekako birowoozo oba bwe tutateeka birowoozo byaffe ku kibi, ekibi kye tekiyinza kutufuga kubanga tuba tetukiguliddeewo mutima na birowoozo byaffe tekirina we kiyita. Naye singa tukiteekako ebirowoozo ng'omaze okwonoona n'otunuulira ekibi kyo nga bwe nakugambyeko emabega wali eri n'okitunuulira buli w'oteeka amaaso ku kibi toyinza kulaba Katonda, toyinza kulaba kitangaala. Amaaso obeera ogatadde ku kizikiza. Ekibi kyekizikiza, ekitangaala ye Kristo Yesu essuubi yaffe eddamu. N'olw'ensonga eyo ebirowoozo byaffe tuba tulina okubiyimusa okusukka omubiri. Buli lw'ojja ebirowoozo byo ku kibi kivaawo nga totegedde na kutegerera. Singa ofuna ekirowoozo eky'okulimba n'oga Mukama Katonda nsaasira, okulimba kibi, sigwanye kukwetabamu, awo n'oyimbawo oluyimba oba n'obaako olunyiriro ojjukira munaye kiri gye kifiira tomanya era njagala okutegeeza olw'okubanga tomanya ngeri gye kigenze mu mbeera eyo bwe tutyo bwe tutajja kutegeera na kunyumya kulokolebwa kwaffe kubanga tulokolebwa buli lunaku buli kaseera ate era mu kiseera ekisembayo tujja kulokolebwa. Naye ebirowoozo byaffe buli lwe tubiteeka Katonda, buli lwe tubiyimusa okubijja mu mubiri ne tubyambusa eri Katonda tubeera nga abafudde mu mubiri. Tuba nga abafudde era ng'ekyamazima
toyinza nakutegeera ngeri gy'oyise mu kiri ebyo Kristo yagenda obinyumya ebyaffe era agenda kuddamu abitutegeeze engeri gye twalokolebwamu engeri gye twawangula ekibi. Muganda wange mwannyinaze nga tusemberera okuwunzika ensulo yaffe eno ey'enkya ku makya gano gennyini olunaku luno tulyoke tutandika emirimu gyaffe. Njagala okutegeeza nti nno ng'ogenda mu mirimu gyo okukola oba okusisinkana ensi, saagala weerabire bigambo bino kubanga ebigambo bino bye tugabanyeeko naawe tubisisinkana mu mbeera yaffe gye tukoleramu emirimu gyaffe. Tusaanye okuba nga twekwasa Katonda. Katonda buli tumuteekako ebirowoozo byaffe atulaga nti kino tokikola, kino lindako, kino gumiikirizaamu. Njagala nkusomere ebigambo bino n'oluvannyuma tujja kulaba engeri etuyunzikamu. Ensonga esooka ey'okwerowoozaako egamba bw'eti nti bw'osoomoozebwa n'obukakafu bwo kuba kwerowoozaako kwokka okuleetera omuntu okuva awali ekisonyiwo. Yesu kyagaba oli n'ateeka amaaso ku Yesu ekisonyiwo kyaffe kyakugabira singa obeera mutaddeko amaaso go. Ensonga ey'okubiri eno nti oli alondawo okutunuulira ekibi mu kifo ky'omulokozi n'alondawo okugaana ekisa kya Katonda awamu n'okwagala aba alonzeewo okwerowoozaako mu kifo ky'obulokozi. Okwerowoozaako nga bwe twayogedde nti nno lwe lutalo olusingira ddala obunene nti lulwanibwa kasirise. Okwerowoozaako kukiikirirwa Sitaani kubanga okwo kwe kugaana okwenenya nga we nabalaze luli emabegako nti nno omulabe Sitaani yali amanyi ekituufu naye n'agaana. Naffe mu mbeera y'okwerowoozaako ekyamazima ye omwoyo wa Katonda mwesigwa asigala akulumiriza nti kino tekizze, oyogedde bubi, ennyambala eno si yeegwanidde, nedda we bati si we bakola ebintu. Naye n'ogezaako okwewuliza nze nga mukama wange akola bw'ati, nga bba wange abikola bw'ati, nga mukazi wange abikola bw'ati, nga mukwano gwange bw'ati bw'akola. Naye ekyawandiikibwa kitugambye nti nno tukole ki? Tutunuulire Yesu Kristo omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako. Nti muganda wo oba society gy'olimu abantu be weetoolodde bayinza okuba ng'ebintu bwe babikola bakola nga bwe bibanyumira, bakola nga bwe baagala, naawe n'okyegomba, naye nga twegomba ekintu kyonna kyonna ku nsi kuno ku bitwetoolodde tusooke tubikwataganye n'ebyo Katonda by'atulagira okukola. Tusooke tubikwataganye n'ebyawandiikibwa. Ddala ebyo bye tukola biweesa Katonda ekitiibwa? Katonda by'atulagira okukola? Bwe kitaabe bwe kityo tetuli kuddamwa. N'olw'ensonga eyo muganda wange mwannyinaze, buli kye tukola tukikole nga tulaba nga tutunula, so si ng'abeebase, ng'abagayaavu, ng'abatafaayo. Katonda akolagana n'omuntu ali alert, atunula era yeetegereza. Kino yadde omubiri gukyagala gukinsaba naye Katonda kyayagala. Eriiso lyo erisembayo we linaawunzikira Katonda n'omugamba Mukama kino nkole ntya, nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'asaba e Getsemane bwe yagamba nti singa bwe njagala naye nga gwe okola ki? Bw'oyagala. Naffe we tunaagenderera ku bigambo ebyo nti Mukama singa bwe njagala naye nga gwe bw'oyagala.
ekyamazima tujja kukola ekitugwanidde. Embeera ey'ekibi omulabe sitaani atera okutupakusa awo tukolere ensobi, naye we tusooka ne tugumiikiriza kino kye ngenda okukola Mukama Katonda akiraba atya, kinaamusanyusa, kinaamuweesa ekitiibwa. Bwe kitaabe bwe kityo akankireke, awo tujja emirembe. Naye bw'obanga oyagala emirembe ate n'omiisinga ekigambo kya Katonda oba n'otokola ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, muganange mwannyinaze emirembe tegigenda kufunika. N'olw'ensonga eyo nga twagala okufuna okuwummula mu mutima n'emirembe n'okubeera n'amagezi n'okutegeera, tusaanye okutunuulira ki Katonda ky'ayagala tukole. Yadde kiyinza okuba nga kikaluba mu mubiri, naye Katonda bw'aba nga kyayagala tukole tukigondere era tukikole nga bwe yeetaaga. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza okukola emirimu gyammwe obulungi. Mukama Katonda abeere wamu nammwe nga musalawo okukola ekigwanidde era ekituufu. Era nsaba Mukama Katonda ababeerere amagezi n'okutegeera mu mbeera yonna. Nga bwe twatandise n'okusaba, era munzikirize tunzike n'okusaba ate era nga kwebaza olw'ekyokulya olw'ekyenkya Mukama Katonda kyatuwadde ekirungi mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Katulowombeeke olw'okusaba. Omutukuvu Mukama Katonda nannyini buyinza, tukoze bulungi nnyo obw'otuwadde ekyenkya kino ekirungi. Ekyamazima kitukoze bulungi nnyo kubanga kituteeseteese olw'olunaku luno n'okukola ebitugwanidde tusobole okufuna emirembe. Emirembe bulijjo tulowooza nti no giva mu bugagga, giva mu kukola ssente nnyingi, giva mu kufuna ebirungi by'ensi, naye tukizudde nti n'emirembe giva mu kukola by'etaaga. Ekisa kyo n'okwagala ku Mukama tukusaba bitukulemberemu bye tugenda okukola Mukama. Tujjukize okwebuuzaako ebyo ebirabika nga tetubitegeera bulungi Mukama, bitulage tusobole okutegeera ekyokukola mu kiseera ekituufu ate era tukikole nga bwe tukigwanidde okukikola. Ekisa kyo n'okwagalako byongere okubeera wamu naffe. Abalwadde Mukama tusaba obasumulule mu ndwadde ezibaluma era obawonye. Abasobeddwa balina emitawaana egitali gimu Mukama gibavuunuse era Mukama obawe emirembe n'okuwummula mu mitima gyabwe. Abalina amabanja gabasasulire ate obalage Mukama bwe bagwanidde okuyita mu mbeera ey'ensi erabika nga si nnyangu. Ekisa kyo n'okwagalako byongere okuwambaatika emitima gyaffe era bw'otyo olyoke ogulumizibwe naffe tulabe ekisa mu maaso go. Bwe tutyo ne tukusabye awamu n'okwebaza nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.